Sako yana josinziro kuwango tulabira ku mukuto gwa Destiny Hope ali ku Destiny Hope 2 n'emikuto emirala webale kuwango tugobera naku wa Sunday nakusomezi 10 omwezi ate gwa 8 2025 gwe mwaka kama tukwebaza olw'ekisaacho olw'obukomi bwo kwanogono okwagalako akaseera kano mu mutukuvu tulungame Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde. Amina. Balamusinza kumena abekumira ku Destiny Hope lukola kyamanyi nnyo era mbakulisayo mu services mwena basobodde okugenda n'abatasobodde Mukama asigala afuga. Kale olunaku lwabadde lwanga 8 Lademeka 8 concert ya Bugembe yali Friday. Yes, Friday. Kale Friday a concert then ya naku beat. It was not one day concert. And wogedde nti tebangawo mu byafaayo bya Uganda. Yabaddemu emizannyo mingi, yabaddemu basita bangi, yabaddemu abantu ab'enjawulo. Buli luyimba almost yaluzanye. Yaluzanye buzanyi okukugirayo kiki kye yali yategeeza mu luyimba lwakuba Bannayuganda basinze kukwata biri babitya omuli bannabyabufuzi ab'enjawulo bo basinze okubanga ate bibanyumira. Kale abantu bamwebazizza abantu bagaya Bugembe ali creative, Bugembe ategese ekivulo ekikyasinze, abayimbi abalala muliwa bade tuyita ab'amaanyi abamu ne bagamba Tate Serena yafuuse butuuti bajiro walinze nnyo bagimazeemu ekitiibwa. So buli omu alina ebintu ebyenjawulo. Twalabye abantu ab'enjawulo ku concert eyo ade bakamiliyoni abantu ab'enjawulo abantu ne beebuuza concert yansi oba concert ya Bwakatonda. Ekiri emabega okutega concert eno kiriwa oba ebivulu wanaffe kati twafuuka bansi nanga yakola ngayo ekivulu abantu bajje abayingire manyi ni bagamba ku level ya Pastor Bugembe ekivulu kyonna kyalina okutegeka kirina okubanga kireeta abantu obwakabaka bwa Katonda. Dakyali mubaavu nnyo nti agala bivulu bya ssente alina okubanga ali kingdom minded. Kasooke tukuwe ku bimu byabaddeyo byotaayo mu kitundu kyaffe kyasoose ky'olunaku olw'ejjo neyadde kamiliyoni yagambye I love God naye buli omu Katonda ayagala buli omu n'atanamukkiriza abaagala naye ate waliwo enjawulo y'okumwagala ate n'okumukkiriza ebyo byanjawulo. Katukuwe kamiliyoni ate tukomewo. Nze ni muyaye nimanyi Katonda. I love God. I love God. Buli ansabire waliko omukono gwange bwoti nabe kati gwe atasabira tso omukono wansi buli ansabire waliko omukono gwange mwebaliya kati gwe okay. Sima ya huwa. Doctor, how is Wizo? Bamutomedde I hear. Mutima gwira Wizo. No, Wizo is fine. Haja kuba bulungi. Unajua kwa Kiswahili wanasema sawa. Ukisikiza kidogo. Sikiza kwa Kiswahili wanasema Mungu akipa ulema anakupa na mwendo. Yeah. Kitegeeza kinti Katonda mara ku bulema akuwa n'obusobozi. Mungu akipa ulema anakupa na mwendo. Bana abasajja betula ku post office ba beggars ba cripples tubasangawo n'ekiro tebabeerawo. Katonda yabatonda yabatuusaawo atamanyi babakola ki bwabazaayo. Mungu akipa ulema anakupa na mwendo. Kakati Wizo agwege masanga galina okusitula kama yabungu obuwanguzi ekyo nakyo kama yakimwambaza namwana obuwanguzi bwakyo. Katonda yatonda atwagala. Sabiye sala ya Wizo. Yes sir. Dr. Kamili wenamukubidde nangamba nti musabireko ku Wizo n'ennyumba ye. N'eggwanga lyaffe. N'eggwanga lyaffe. Katusabe. Ayi Mukama Katonda agaba omukisa. Tukwebaza olw'ennyumba ya Wizo kubanga baayise we baayise. Dr. Kamili ono bamusasula buwanana bwa ssente naye leero agidde wano ku bwereere. Tusabira mukyala we ate okuba alina ensonga ze newankubadde ekyo kya
tusaba kyasusse tekyanyumye. Saba Katonda ababeere bonna, manyi ne Wizo alina ensonga ze ng'amaka, naye bayamba okusonyiwagana bakuze abaana. Ate tukwebaza gwe yajjewo Wizo kubanga taba na Katonda munene awo yadde tavaawo. N'ekirala Wizo yabadde attacked big time by the enemy, but we pray for him that God will redeem him and his house. In Jesus' name, amen. Simba wa Yuda, Simba ananguruma, Simba, Simba. Kale oyo Chameleone wa mikwano nyabo. Chameleone, Bobi Wine, Bebe Cool, babachali yaga mukama yantuma mwabo eri yali alokose gwa myaka emeka paka nakati nenda ate yayongera bafanana twebuza twagamye Bugembe ye pastor akyasinza obulungi he loves ayagala abantu abo banalokoka batyanga yetubagadde kitegedde bino balaga omukwano ne bakyuka si bo kutukyusa waliwo enjawulo olwokwagala obuulira omuntu enjiri omusamize adde eri Kristo ave mu masabo aye wekanga otandise okufaanana abakongozi otandise okukkirirayo mpolampola olina omwagala n'okumuyamba nako omusanga atabula mu mbwa mugambe ki kyeweerabidde tuyiwemu tetefaananyiriza nga mulembe guno wekiri naye kati enjiri gye tubuulira nti ffe tugala tukyusa bansi naye lugenda okukomekereza ng'ate bebalinga abatukoze eki bebatukyusa obukyusa bebalinga abatukyusiza Yesu yayogera ku kwagala byandikibwa bingi ebyogera ku kwagala 15:12 Abefeso 4:32 byogera byonna ku kwagala kwe yakoze 13:3-5 byandikibwa bingi era nga tulina okutambulira mu kwagala kitro ekyakola kirungi naye ate bamukyusiza nnyo bamukyusiza nnyo abantu abo tulina abantu b'ensi bano baganda baffe bano olina baagala ne muganda wange olina oteekamu amagezi bigenda mpolampola nga bakututte mu bbaala mikwano gyo mbwamwe mugende munyweze balindire bweru nja kubeera awo mbakuume olumala tugende naye njakunywa soda munywe bbiya mwenzi wano banteerewo soda wekiri olumala naye ka bintu bino kandabe mala mikisinga oteeka bbiya mu soda era mbanywa oyitawo ebbanga nga buli omu asitula munne bigwo nga bakumaze kitegedde mbagala muli mikwano gyange naye waliwo bye tutagenda kukaanya waliwo tulina okukoma okubaagala nja baagala wekiri naye waliwo bingenda obalagirawo maaso ku maaso nti ebyo nno ebyo nti nedda sijja kukwatagana nammwe sisobola kukaanya nammwe bemwogera naye bannange pasito omukwano gwalina mukwano mungi nnyo eri abayimbi b'ensi ate gwo muyitirivu ddala bakomekereza amazima n'ekituuti kye bakyefuze abayimbi b'ensi bano bonna teri kanisa gye baagala ng'eya pasita Bugembe bagyagala nnyo abawala ne bayimba n'ennyimba zaabwe muli ne bazikuba muli babeera muli eyagalira muli muganda wange sibalina buzibu terina ka conviction tewali nti baleke bajje nga we bali enti yakimba nokiyimba jangu ng'oli ne tosigala nga bw'oli olina okukyuka wojja n'amalasita tusuubira nti ebbanga liinoyitawo amalasita ogeesonyiwe ogaveeko nkitegedde naye ate woosigala nago ate lwa pasita nga natandisa okusala ebyagala okwefaananyiza n'ebyamu bijjiriza mpolampola simanyi awo aba akubye munne enjiri enoze oza aba bamukubye enjiri nobafaanana bategeere bulungi naye
Era akoze ekivulu kyabadde ky'amaanyi. Ukiyise na kivulu. Ate kati kiki? Walabyeko nga batuza abantu obulokozi. Agenze kusinza. Walabyeko nga batuza abantu obulokozi. Salabyeko. Yona zalabye gwoba akalabye katusedike. Naye bannaye byonna tubikoze. Naye olwaleero bantu balokoke mukkirize Kristo. Mwana Katonda omulamu. Wekiri. Kati mulwala osobola ogaana omuntu okunywa bbiya we. Tusobola kumugaana. Tasasudde sente zaayagala akabbiya awulira ennyonta ng'omugaana. Ate omunyumiza ebyo. Kati ekivulu ekyowensi n'entegeka ey'ekkanisa mpulira yawukana mukko. Si lwakuba njagala abantu nzikirize omwenge nti gujje ati baleke bajje nga we bali we bagenda okunywa ffe tugenda kunywa. Oyo pasita waffe ne segereti osobola okunywa nga wayimba onywa nga weyimbira. Omuloko olina standard kwotambulira. N'atali muloko alina standard kwakola ki? Kwatambulira. Singa be bamuyise. Awo gamba abasajja beetegese ebintu byabwe. Ekituufu baba bategese ate onoobigaana. Naye ye yabayise. Olina okuba waliwo ekirina okulaga nti kino n'entegeka ya kkanisa. Wekiri. N'entegeka akatajagama njagala balokoke. Ate abanywa be benjagala. Ate nabaga temujja na bbiya ate banajja tebajja kujja. Naye kyemanyi tosobola asanyusa nsi yonna. Era oyagala ensi yonna ekwagale. Omanyi okwagala kwa Katonda okusiibudde. Oyagala okusanyusa ensi. The love of God tegenda beera mungu. Ekituufu nnyo. Ensi erina okwagala kwayo. Neggulu lino okwagala okwalyo. Kituufu nnyo ekyo. Kati okkiriza otambulire ku standard z'ensi. Pulira. Kabaka weddemu. Kabaka okaweddemu. Naye nga economically yakikubye. Erinnya yalikoze. Era balikyogerako ng'ekikyasinze. Naye ekibuuzo Obwakabaka bwafuniddemu bwageyinizemu butya. Bameka abakkiriza Kristo. Amazima nsangako muyimbi kwabo batambula yalokoze. Abajja kulokoka. Ate mu lweyitawo abantu bano bagira ekituufu okulokoka Katonda kiba kirabo. Naye muganda waliwo tulaba nga oli kuwandiika ku mazzi nga biwandiika byebisanguka omala buludde. Kubanga bagenda olaba nga otandise okufaana obeegomba. Kituufu. Standard gye baliko ng'ate gwe gy'otandise ofaanana. Kano bagamba kale ate bakitudde eri ng'ate gy'afaanana. Kituufu nnyo. Leka tumuleka ajja kudda eno gye tuli. Kituufu nnyo. Naye ekintu kyabadde kyo. Entunula ennaku zino nezikuluseriza ennaku zino wozitunuulira. Zikumalamu amaanyi. Olabira ddala nga just mayinja. Naye bantu batandise okutegeka ebivulu ebitalinamu wadde nekyebigasa Bwakabaka bwa Katonda. Ekituufu nnyo. Nga just kulaga olinga olaga abantu your effort. Wowe otuuse. Wowe otuuse. Era tunoonya ennyo Obwakabaka bufuniramu wa. Nga siwali. Nga tolaba. Naye naye ensi yonsi. Ensi esigala nsi. Ensi tesobola kutegeera bya Bwakatonda. Kituufu nnyo ekyo. Olaba abagenyi ababadde kule. Era Obuganda si obwakiise. Katikkiro bwakiise. Yabaddeyo. Abamukuba kakati ate kati awo tosobola kujjayo nnyiririzinyiza abantu. Tosobola kuzireeta. Awo oyita bbali. Awo olina okukola ensi byegyagala ng'obafevalinga. Kituufu. Awo musimanyi ofunayo wanaawo obuulire ogamba abantu amazima abazze anti bagenda fuluma. Gwe wabazze kujja ku ssente. Bazze kunyumirwa. Ate ebyenjiri bajja kusamba mu kyaki. Ate ng'awo watuufu obakwatira. Kituufu. Nkitegedde. Naye ogiba mizanyo bagizanye. Bannakatemba bo banyumiddwa baagala okuseka. Bingi bye baazanye. Biyitirivu. Abantu era bannaaye baagambye kyabadde powerful nnyo.
abagala eggulu sikiwa nti mumwina kye mwafunye sikiwa tewali yadde n'empeke so kyekyo ekivulu ekya Pastor Wilson Bugembe wekyabadde kikyayogeza abantu ebikikini obwama musajja kati yakikubye ali waggulu kati era olwemagamba pasita yakikubye nakubire teri yali ategeseeko yakikubye nnyo sibira yagamba bannaayi basatu balokose wabula yakikubye ka yali ku mumwa katonda wange birimu nebyafaananyi byabadde bya anniversary 11 years tubalokose nalabyemu nnyo bintu byaku expose yourself kulaga nti kati ffe tuli b'amaanyi nalabyemu nnyo Kristo tujja kujja enaku lwenkya tulaba anniversary eyo bagigamba tulumbi obusajja obwaki enugu yaki si nugu naye amaza mu bino ebiro mission tulineemu kituufu win souls for Christ ate make those souls disciples nti bintu byakuwangula myoyo ate si kuwangula buwanguzi ogirekaawo olina okugiyigiriza ogifula abayigirizwa waliwo okwoza ale noyanika mu ttaka esobola okwoza nanika mu ttaka zitukula bulungi oga badde ziwunya n'okuwunya ale noyanika wansi agaba Max agamba n'owakadaani teba n'owakadaani awo n'owakadaani kakati byebyo okuwangula emyoyo eri Katonda kyanjawulo n'okufuula emyoyo egyo kiki ekirina okubeera yanjawulo makanisa mangi babulira enjiri naye ate be babuulidde tebabayamba kufuuka kiki balina beera baleka bulesaawo niyale Yesu Mata 28 atuga tugere tubuulire enjiri tufuule biri bintu mission bbiri abantu abayigirizwa kati ffe tubuulira bubuulizi netukomaawo abantu basigala nga balinga babisi ekondugaba netukubire Yesu engalo ez'amaanyi bageze ku luseege balokoseyo 6 ebitabo byo ne mubijjuza netuwandiika abazungu ne mubasindikira accountability babalirira omuzungu akwasa enzala accountability naawe alina okumanya n'okukwata ebifaananyi kati saa zino ebintu ebisinga mu makanisa ne makulusedi at least yerabirayo mikisa kamera yesooka omuzungu ogenda mulaga ki ate kati obona omulaga ki kamera kati yesooka enyiriri ziri mu mutwe bayibuli osana ogirekayo naawe nazikwata esabajja ne mubateekawo kisaako nga bano be balokose ne mu luzungu thank God 1000 have given their lives to Christ nti oluganda nti 10 be bawaddeyo glory be to the Lord kitiibwa kiddire Mukama raise up your hands mwandike emikono gyammwe mubawanisaawo enjiri netulika awo kamera you record them very well this is a testimony ujulizi buno came here pastor wano preach the gospel tubolera enjiri agita na gospel agita gospel yebata bazingako ebyuma byabwe ne badde e Kampala ne beetulira bali ne bedira miwala gyabwe ne beewuutira ayo mutije mutaddewo ekigendo baya waliwo n'ennaku zemuma kasita ayatula ne muwandiika erinnya temwagala kumanya oba abairawa temwagala kutegeera oba abamu baatulaawo nga n'azaddayo babalaba ne babaguba n'ewaka ekituufu nnyo ekyo oli n'abonaabona ne yejjusaga naye lwaki nalokoka wadde okunyamba oli ne bamugoba kituufu naye nga temutadde abamu mugenda mukola ku lusedizi ku bitundu nga temukolaganye ne local churches kyo kituufu mwe muli b'amaanyi mujja kupangisa ekifo male mugende abalokose mugenda balekawa muwoza kyemugotudde nearby churches naku ziri church byayonooneka g'osirika abantu nearby omalaga basindikayo busindisi bwotyo kale obadde mulabi mulungi nnyo mukwano gwange Mukama kunkolera obulungi kale yonna gyetutandikidde paka olunaku lwaleero tetugera kuba nga tusukkawo tujja kukwatagana lunaku lwa Mande lw'enkya mu kitundu kyaffe ekisooka twagaza olunaku olungi Mukama abakola ebyekisa mwenna wiiki beetayisizza bulungi weekwase Mukama eka yasobola okukyusa embeera
ate naawe nga wiiki yo gifuniddemu ebinene n'ebikulu oyegeyoge Mukama mugulumize muwe ekitiibwa kye ate ajja kukola n'ebisingako awo etaaga okuba nga weetwalira Kristo ng'omulokozi wo osobola okuddamu ebigambo bino gamba Yesu olwaleero obulamu bwange beera mukama waabwo era omulokozi waabwo etwala n'akamwa kange leero tindokose naaza n'omusaayi gwo tukuze omubyonono byange mwoyo mutukuvu kulembere Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu musabidde amiina kale tubagaliza ekiro ekirungi mubeere bulungi ate era mulaba